Newspark channel kuwaliwa bale kuba nti nate ojje kumiddeko akkiriza tubeere ng'ate tugatandikira mu speed y'ekitalo ky'olina okukola kimu kwe kuba nti no video eno ogimpeera like kwossa n'okuba nti no mukwano osubscribinga ku YouTube channel eno. Tutandikiddewo full figure no munnange awedde bavuddeyo ne bamulabula ne balyoka bamugamba nti alekerawo okutiisatiisa abantu kubanga yakyasinze okuvuma ku app eno. Munnange bavuddeyo ne balyoka bagamba nti full figure yakyasinze okuvuma ku mutimbagano wabula ate era atiisatiisa buli avaayo n'abaako gwalumba oba gwavuma. Okitegeera no bamugambye nti talina buyinza oba takyalina na buyinza abubeera ng'ate munnange busibisa omuntu kubanga yakyasinze okuba nti n'atankuula entalo. Katubeere nga tubikuwa. Full figure ne banno mwenna eno message yammwe naddala mwe abakeera ku makya ne musiikuula entalo wano ku media. Nojja n'ovuma abantu n'obawemula ebitundu by'ekyama biki tebukyanga ku makya sitaani n'akukema n'otandika okugamba abantu nti ogenda basiba. Tekyali trend. Full figure bw'osiikuula olutalo kitegeeza oba onoonya feedback abantu bakuddemu. Omuntu yenna bw'akuddamu sirika nyumirwa. Tolowooza nti ojja kwogeranga abantu basirike. Bano abaana b'ovuma abaana b'abantu. Abaana boyombesa abaana b'abantu. Yes, Luirite abeera mu ttalo now and again. Naye abantu balwanagana nabo bamala ne bajja ne beddiza. Omuzannyo ne gunyumirwa abantu abanyumirwa TikTok n'abavumi n'abakola ki. N'atwalizaako abantu. Kati gwe bw'ojja n'osiikula otaate ne bakuddamu ngenda kusiba. My dear, ekizibu ky'olina olowooza nga ngu niwe ine connections wenko mu Uganda? No. Full figure nibwiza kushesho mukashesho siikula otaraha social media ojeze okujja oti mwai nankani nyisha kukoma ogamba omuntu nti nja kusiba. Full figure tomanyi nakkubo lijja kutuusa mu kkomera. Ojja kusiikula olutalo ogenda owaabira omuntu ku poliisi ng'omaze okumuvuma. Abantu be wavuma mu 2019 2023 basituke. Olowooza onoova eruzira. Olowooza Uganda ejjudde basiru. Amateeka kyoga nti tegakola. We gatuuka ku side yo tegakola. Abantu tebalina budde just. Sere ebisinga okiwaawaza n'okumanyira ono manyira oli. Abantu bagula naye basirise. Full figure olina shujja okola omuntu n'agamba no enough is enough n'ogamba no it is not enough. Oye full figure waffe twamumanyira. Tomanyi naana akwagala. Sino kubiri nga tomanyi nti Luirite akwagala, Genshons akwagala, Gunda akwagala, Bosiibo yasaamirira. Naye nga ffe tusinga okwagala. Anene tuwe sawundi z'embwa z'enkoko za yogati z'obutasoma ez'okutambula ng'ekikere ez'okwambala ebigoye ebibi tuwe. Jangu nga bw'oyambadde bw'ofaanana tuwe. Kunamira abantu it is okay. Nituddamu kumanyira abantu nti gundi ngenda kusibage va ku mulembe guno omugenzi muzaata yagamba nti bw'oba olyanga generation eno togifitinga mugiveemu. Full figure bw'oba tofitinga mu generation ey'okuyomba kulwanagana n'abantu ku media totwonoonera media wano. Full figure tasobola kusiba Luirite. Full figure takyalina maanyi ago. Ate ekirala full figure talina na moral authority esiba Luirite. Full figure amanyi okubeera ku TV n'agamba mubeereyo ne muvuma abantu tebyakusinga kuvuma. Full figure mulunda utawula Luirite. Naawe owemudde buli kigambo okimazeeyo toddamu kwogera ku bantu bavuma. Kozi naawe ovuma. Watuusizza n'okuliisa omusajja omwana we nti amwebakako. Kati full figure bino byobadde ng'otiisatiisa abantu manya muddeyo ne muvuma abantu gw'otugamba. Full figure tulabira ku ggwe. Kozi bino bye tukola wabitusookamu. We are here because of you. Ate munaka sawa vuma ne bakuwa n'ogufa ogunene kati naffe tuvuma kufuna gafo. Era tolina manya full figure tuli mu kuvuganya. Tuli mu kuvuganya. Twagala tuwemule paka ne banaakujjamu eyo ente bagituwe. Nange njagala kwa advisingako kwavuma buvumyo tuukayo. Watuula bibuuzo ki? Watuula bibuuzo ki?
ani yakumakinga subscribinga likinga leka obubaka bwawo mu comment section kakati no wadde full figure bavuddeyo ne bamulabula ate olunaku olwaleero era avuddeyo n'abeera nga ate alumbyani ku luno nno alumbye Eddie Mutwe agambye nti Eddie Mutwe akatambi ke twalabye munange ng'ati nti mambu yabadde abyekoza bwekoza banaye full figure mbwera munange n'olugalo lwo twaluzudde nti no munange terwatemeddwako mbu wano we bamutwalidde mu kkomera bulijjo luli bwe lutyo ne full figure ku kyokuba nti no Eddie Mutwe yabadde atintima avuddeyo nayo kagamba nti yabadde yeekoza ni omwono mweru omunango yamutwala ne namudampinge in fact oyo mukwano gwange yakwana ne alien skin namuwa ekimotoka ekyaliko ennamba emmyufu zijjukira wakyogerako dda n'amala omukozesa n'akimuggyako n'akwana fiki gas ekimotoka n'akiwa fiki gas ekimotoka kyakuluma ng'okyogerako kyannuma kutabula baana abo yeyabatabula ekyabatabula yali mukazi newawona nti mwama yakutabula fiki gas akulaba na alien yali oyo malaayo mukwano gwange nno nnyo yatta ne bbawe owen ekyo nkimenyewo kale ekyo kimenyewo omunaye omusajja yamutwala ebweru kubanga twali tubeera naye nga tubaire ne kusasa wali ku mizigo gya wali nyongera kubabuuzaako ne bagamba nti engalo obuyimba tebuliraba mukisa engalo y'omusajja oyo tebaddeko ebbanga lyonna ate n'obulumi twandigame nti oba abadde n'obulumi ne twegayirya gavumenti oba ne twegayirya abalamuzi basobole muwaaki yalaze bino byabadde akankana bwati banne be baza natandika okubonga nabakwata nafunye nabonga nabagamba naseka nasimayiringa tutese tukatugenda ku mpiko z'amawulire mpopula z'amawulire olunaku olwaleero naye okusabako omusumba Alozia likinga leka obubaka bwawo mu comment section bannamwandu nno aba omugenzi Seggirinya bali mu kulwana buli omu n'agamba nti ate yali mukyala wa Seggirinya omutuufu okitegeera nno olutalo nno luno lutabukidde nno ddala nkuliko n'ayise munne malaaya katubeere nga tulukuwa anange bwe yamala okufa we nategeerera nti naali sirina mujja wange namanya nti waliyo ba mama babies nze nali mukyala wa Seggirinya ajjudde akandinda njagala okumujjukiza nti nyina abajulizi abasukka ebisatu abatalina ku saidi yange nga baali ku saidi ya Seggirinya era abeetegefu okuyimirira mu kamera bajulire nti baatuuka mu maka ga kitange ne bannonayo era njagala okumujjukiza nti nze nyina life insurance eya parliament ng'omukyala so singa malaaya era ne kadi weeri wano nayise nayo eraga nti nno honorable ye yagimpeenya saagenda ku parliament sije nagijja oyina medical insurance nina kati maama kino kyeki yajawowebwa ng'okikakasa nkikakasa kubanga naliwo ekyokubiri obusiraamu ffe butugamba nti abajulizi baba babiri ku saidi eno ne bw'omukyala ate ne baba babiri ku saidi ewasa be bantu bana ne Seeka awooye be bantu bataano okuwa kuba kuyimiriddewo ku bufumbo buba butukuvu kati simanyi mwami Seggona yakijja nti mbakyala ba Seggirinya tewali mukakase mu bufumbo nze ng'eddiini yange eragira bweti ate ne mukyala Mariam era naye muwoowe era nga mbagambye nti najja mpangala ne Seggirinya okufuna abakyala abo teyali bwatyo nga bwali twali tutambula ffenna mu mbeera yonna njogera ku maama Sufula Naggirinya ne maama Sarifa Naggirinya kati okufuuka ow'ettutumu nga ze okubeeranga oba ku bwemupi naye mu mbeera eri twajja tukwatagananga nnyo era nga nzija mpolowinga buli kimu naye bwe yafuna obumpi n'okutambula engendo mpoza akaseera ako naye nga kyenkakasa nti abakyala abo bombiriri bawoowe omugenzi lwe bamuteeka mu parliament twalimu lwe basonda amabuga ago buli mubaka ne bamutema emitwalo gatya 3 gayambeko naye essaawa y'olwaleero tetugalabangako
naye ate abaana bali mu mbeera ekyamazima ng'omwana atuuka okukaabira ekindazi ekyebitaano anywere ku kyayi naye nga mulimu abali mu mali y'abaana nga n'okuseka baseka tufunye obuzibu nti abantu abeeyita nti bali mu kuddukanya mali ya mugenzi tekuli ajjukidde mwana n'ogu ow'ekitiibwa mwami Sseggona ow'ekitiibwa ate yagamba omwami wammwe yafa buli lunaku atubikira nziramu mbabikira omwami yafa kituufu tukimanyi taata omwami yafa naye ate n'abaana bakimanyi mu Buganda wofiirwa omwami obeera namwandu omwana oli asigala mulekwa nze ekyanamwandu kyennyinza oga nti kiyinza ovaawo neefuna omwami omulala naye ate omwana wansi w'enjuba etaliddamu kufuna taata mulala. Bwe tweyongerayo Crystal Panda avuddeyo n'atangaza ku nsonga za Bruno K. Bamubuuzizza nti lwaki teyabadde oba teyali ku konsati ya Bruno K era ne bamubuuza n'okumubuuza oba nga basobola okuddamu okuddiŋŋana bw'ati nno bw'abazzeemu. Temulinayo ssuubi liddiŋŋana. Ate ssuubi lyaki? Oli akedde ku masi akoze ekintu ki? Ate kati omugambe ki? Bw'olabako nga nze mugambe nti nkugobye. Kidde ku maki akoze ekintu ki kati nze mugambe ki? Just nti bantu mwe muteekawo embeera nammwe muli mumuleka akole ekintu kyomusajja mumusapootinge. Temuteekateekawo mbeera mbu kati gundi yakoze bw'ati kati ki ekiddako. Bw'aba nga asazeewo okukola sinze namukuze sinze muliisa sinze mubeezezzaawo. Oli star. Kati bw'aba nga star kiggwe mwana kanyere nkola esho. Naye nga tewajja ku show ye. Mu mawulire amalala munnange ssaawa yonna Bruno K afulumya oluyimba luno munnange aluwadde title egamba nti fake people. Abantu abali fake okitegeera lwe luyimba lwali mu kufulumya era nga yalukoledde dda munnange akalango nalokagamba nti ssaawa yonna mulindirire oluyimba olwo ne tuddukako mu comment section. Mu comment section munnange basabudde ono bavudde ne balyoka bamugamba nti muganda wange tokolima omunnayuganda yoyo omutuufu bw'atyo we yavuddeyo nalyoka mugamba ono n'agamba nti obadde obayita mmere ono n'agamba nti ffe otutamye. Yes, ono navayo nalyoka mugamba nti nno ogamba mukulu. Ono navayo nalyoka mugamba nti oddangayo. Ono navayo era n'ategeeza nti kasita otandika ennyimba ezikolima ho. Bw'ate bamugambye kale be babasobodde okuba nti nate munnange bagenda mu comment section ne babaako bye boogera ku luyimba olupya lwe tulindirira olwa Bruno K. Kaakati kkiriza tubeere nga tetugendako wano. Twali tumanye nti nno bino byakoma ebyokuba nti no ku lunaku lumu konsati ebeerayo. Kaakati nno munnange ate bizzeemu muganda wa Bobi Wine alina konsati ku Hotel Africana ng'ennaku z'omwezi 29 August. Ate era ne Cindy aina konsati nga 29 August 2025 ku lunaku lwelumu. Okitegeera nno mukwano onogenda wa kale fenno tubikulekedde mu comment section. Kale kiriza tubeere nga ate tweyongerayo maama omwana ow'obuwala wuno yazze ku live ya Crystal Panda. Jukira live ya Crystal Panda banange enyuma bitya kati owakana ki kakati no munnange ndozabadde tamanyi nti no munnange obuntu buno baburekodinga kumbe babukutte dda ng'avaayo ayatula ebyama ng'alyoka agamba nti ex we asinga boyfriend we kati aliko mu buliri. Kyokka mbu ex we ate muganda wa boyfriend we kati aliko. Kati munnange ekyama kino ng'akibuulira ku Crystal Panda naye yabadde tamanyi nti ssaawa yonna ajjako era nga ya trendinga. Katuwere nga tukuwa akatambi kano amaka agasigaze ono kweri. Kyokka mulungi bitya katukuwa akatambi. So your ex is better than your current boyfriend? In bed, yeah. My God. Oh my God. What did you say? Do you know your boyfriend is gonna see this? Please let me go. Okay. You don't go. Hold up, Bambi, don't go. You have my content. So
Your ex is better than your current boyfriend. Please, Panda. Don't go you. What kind of job do you do? I do makeup, I do facial, I do... You run this? Skincare. No, I'm a mtoro. Wama, now I know. You're beautiful, yes. Thank you, Panda. What is so what do you want? So what do you want me to do? I leave him. I do what? I tell him. Who? My boyfriend. What do you want to tell your boyfriend? You've already said whatever you said. Do you love him? Yeah, I do. But he didn't know that his brother is my ex. So now he's going to know. He's going to see this. How? Dissolve! You're going to defend him tomorrow. You don't know that you're going to be trending. Balista Timo yavuddeyo okusinziira ku katambi ke yalabye aka Edi Mutwe. Avuddeyo nayo kagamba oba bannayuganda balina ensonga ezibaluma oba ki ye talyetaba mu byabufuzi taliyogera ku nsonga ezo kubanga kye yalabye kye baakoze Edi Mutwe tayagala kibeere ng'ate kimutuukako. Nze simanyi oba Museveni atufuga atufuge. Museveni oba inayo n'ekifo ng'oyagala kiipa apite okiipe. Nze nakoowa okwereega n'ensi. Nakoowa. Muyigiriza abantu olunyankola omusajja omunene ajjanga ayeebayeeba. Timondi mutiitiisi, ndi wamisi, nabalyamu olukwe kale. Nakoowa. Si kyayogera biruma bantu. Buli alina ekimuluma byeyogera. Temuzza bibozibozi mu inbox yange. Kanala by'abaana bangamba Timo manya mu 1.5 million zenja zisasula. Museveni ezange ezireeta ezibaweeko kati. Sikyakolera abantu eyo akakadde kamu n'ekitundu zakange ekaleeta temukuba. Senga Asidi avuddeyo n'alyoka ategeeza nti olutalo olwabaddewo wakati wa Full Figure kwosa ne Louis Light ate era ne CEO wa Infotrust munnange mbu Louis Light yaluwangudde mbu aba Infotrust babadde baguliridde Full Figure abeere nga abalwanirako olutalo wabula ke baalemereddwa okuba nti no bakwata Louis Light. Jjukira nti Full Figure yabadde ataddewo ssente mbu awo kitegeeza nti Louis Light olutalo luno yaluwangudde. Dearly, twagala congratulating Louis Light for okuwangula olutalo olwabaddemu amawanga amagatte nga luwangudde omuntu nze rifuli ndiwo okubategeeza mbuno Louis Light olutalo yaluwangudde because omuntu ng'atandise olutalo bwagula omuntu omulala odo taking over yalutandise aba aluzinze. Additionally, omuntu azze n'akuvuma n'akuwemula nga bamusasudde ate n'amala n'agamba nenda musiba n'atandika ate okuyita poliisi. Dearly Louis Light okuva n'olwaleero tukutikidde engule era congratulations ife nze omutegesi ow'entalo omusuubuzi ow'entalo tuliwo kutegeza mbuno omudalizo tugenda kukolera omudalizo oguteeka omweyo emmotoka yo empya gye wagula nga badde wagana ogitulaga oteekaawo mu mmotoka otambule ng'omudalizo kugamba winner of international and local wars home and away. Bwete tambudde obadde mulabi mulungi wabale kwekumira ku Newspack channel kankusaba obeere ng'osubscribinga olikinga akwоса n'okuleka obubaka bwawo mu comment section. Beera bulungi weeraba.